nankozesa ebyempaka nankwata nankulaba boyfriend wange nensanga yo muganda wenyini namba nemugamba afunye olubuto otwalugenda nali ngenze waka waabwe mwana si wa musajja mwana wa mkyala ze birungi ebiwambo mukunja musajja alinyemu ku kyawa kati kitakitegedde nti omukazi omwana yamuzaala muganda we mwategeka kivulu nga bakiyita abakazi si mmere era si lumonde mulimba battabu nnyo kubanga ate abantu ne batyo gendayo muki mukivulu ekyo abakazi si mmere batya teri yalinyayo gamba bannange Febo. Esebo. Jebale nze bampita mukunja wa BTFM program sisimu kamundobeso. Esebo. Aha. Kakati mukunja. Nina mukazi wange. Aha. Bamuyita Lydia. Olira Sebo? Sebo nkuwulira. Omukazi ono alina hoteri gy'akolako. Naye bangamba manager waabwe amwagala. Aha. Owulira? Kale naranze n'okuwulira nga muntu n'omwana gwalina si wange. Nti wa manager? Kakati mugamba tugende ku DNA. Angamba talina sente. Kakati mbadde nsaba. Lwaki toteekamu sente ne mugenda mu DNA? Kati nanga akasente ako kaba kanjiko. Naye kati nga tetunabatuuka ombadde nsaba naye woba olina ky'osobola okunkolerako waneeno osooke tulabe oba kituufu. Kale omanyi onaayagala okwogerako naye? Nze kansigale wano nga mpulira. Kati beerako ku simu tovaako. Wendi. Beerako. Lydia. Hello? Lydia? What is it? Good morning. Good morning to you. Kakati, nze ndi doctor. Doctor what was it? Yeah, I'm a professional doctor. A doctor? Anti kati, nze ndi doctor muzungu wa malwaliro. Okay. Kakati? Yeah. Oba oli free tusobola okwogeramuko? Yes, we can. Kakati, olina omwana eh? Omwana? Yes. Yeah. Yeah, akati mbadde nalyetaaze okumulabako. Nalyetaaze okumulabako. Ne tulabe. Omwana kumulabe ko. Sewoza yombuza nga sinakutegeera. Ombuza omwana abadde. Yes, ng'omuntu just nga a doctor era tuba tugaba bujjanjabi. Kati mba ndalyagadde mulabeko. Naye omwana nga si mulwadde. He's been fine. Yeah. Kubanga omwana oyo tubadde waliwo omuntu kale woli tusobola okwogera bulungi? Tusobola okwogera bulungi nnyo ddala Sebo. Mbadde nsaba omuleeteko mu ddwaliro. Tulina kye twagala okukebera. Kukebera ki bannange? What's wrong? No, tubadde twagala kulaba DNA y'omwana oyo. What? What? DNA y'omwana oyo. Why? Ate kakati taata we ali mu kukola alabika taata we akola ayagala kukola kiraamo kubanga nawulidde akikoonako
njagala kola kiramu biki naye mwana wange njagala mulekere buli kimu ettaka lyennina ebizimbe biki sente nga njagala muteke mu kiramu nga byonna mbimuwadde so ng'ayagala agenda okumuteekamu ng'olwedde n'empapula za DNA kweziri. Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo sigenda meta mu ddwaliro. Omusajja oyo dakimanyi omwana we kati akebera waaki. Siwulidde? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Sigenda mukebeza omusajja oyo dakimanyi omwana we kati ayagala ki. Ati kati omwana future y'omwana gyoyonoona bw'otamuleeta kubanga omuntu bw'aba akola kiramu alina okukola buli kimu nga kiri clear. But the guy knows it very well nti omwana we. Kati anti tusaba gwe muleete tukongere confirminga. Confirming what? Mwana we. Kati togenda kumuleeta? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Mama kakana tulabe ekyokukola kubanga nze niwoba olina problem osobola okumbuulirako kubanga ffe tusoma obwa doctor wa counselor tusobola okukansolinga n'okubuulira what next. Simanyi muganda muganda we nankozesa nenfuna oluto nangamba soogera kati mwagala nze nkwekyo nti nkutanya nammwe mu busirusiru bwe watalina muteza ate muganda we yakusanga wa temutanya obusiru bwe agenda yasabaza badde ensese na 15 kati wange naye ate yali mukujabuliza nga yasama. Anti mbuuza ye muganda we yakusanga wa? Nali ngenze waka waabwe. Mwogenze kolaki? Kulaba boyfriend wange nensanga oyo muganda we yennyini nankozesa ebyempaka nankwata nangamba nemugamba afunye olubuto otwalogenda afunye olubuto kati nangamba soogera nsirike tagala mwawukana ya muganda kati oyo ayasama sabuliza bitambala bijjeeyo. Naye osobola okutuula ne boyfriend we n'omubuulira. Nange lwaki tondeka? Naye wali badde ojjawo obuzibu buno bw'oleeta omwana bamukebera n'ogamba w'oli. Banange mundeke. Ngena kujjako essimu yange nga sagala birowoozako sagala kuddayo nabiwulirako ngena kujjako essimu yange era bye. Kubita FM chita buli ky'omuziki ekisinga eddakiika zo ziri 25 ezakaita ku ssaawa emu Yeremye. Sijja kumutwalayo mu DNA okujjako nga mutwala mu DDT. Ne mwategeka kivulu nga bakiyita abakazi simmere. Era sirumonde. Mulimba batabu nnyo. Kubanga ate abantu ne batyo gendayo. Mu kivulu ekyo. Abakazi simmere. Batya. Teri yalinyayo gamba bannange. Esimu zaffe zigule eddakiika esigadde 30 okubanga tuyingira essaawa 2 ogenda kuyita ku noti 4 emunya 2.52 noti 5 ne noti 4 emunya 2.52 3.7 endobeso mugiwulidde bulungi nnyo. omukazi ajja omwana si wa musajja mwana wa mukyala Ze birungi ebuwambo. Mukunja musajja alinyemu ku kyawa kati kitegedde nti omukazi omwana yamuzaala muganda we. Alinyemu ku kyawa kati. Kase kirungi. Omwana wa kika. Tekirina tabu. Kase omusajja akitegedde. Omwana wa kika promota muti abashabeke kyanti musantu kusenka ndi kwa Fulanda ensali mu Kirumba Masaka. Bale nnyo ku Beat FM. Kaza wa kabaka. Baswako kwavula enna mama okota. Basoka kwavula zikusooka abeera na mama okotanga bulijjo. Omukyalo oyo omwana si wa musajja olaba bwalemedde ku gundi. Akudiye ni agiganye. Nenebuuzamu omukyala bw'oba wakimanya nti ekyaliwo nga bakukutte bukwasi lwaki tewagendako mu ddwaliro? Wandibadde ogendako mu ddwaliro ne baziyiza ekigenda okujja. Mpozi nga nawe omusajja wali wamwagala dda. Ono Timbatola eri kakati mwami yaleese endobeso mbadde nsaba omukyala mulekere mukulu wo kiggwe. Webale nnyo ku Beat FM. Mutele vyogera ne Joshua Dobi wengoye wane zero we maso ga kizimbe kya pepisi. Oyo mukazi muzibu nnyo mwaswa musajja oyo. Muzibu. Kyabakazi tugumira bingi buli mbeere lumbagana mukazi yekka naye mukama mukazi munange ensonga eri very understandable. Tolina nsobi gye wakola kyolina okukola
kutuula na mwami wo omubulira amazima tolina musango. Mwebale kuweereza yenze muwala wa Ssaalongo Bwembo enjo nsinzidde wano e Masaka Kyanjale. Bwenno tewali nsobi gye yakola obwenzi si nsobi. Kale bulire ono muwala wani Ssaalongo Bwembo. Kati kisinzira obwenzi oba obukoledde mu mbeera ki? Mukonja assalamu alaikum webale tuweereza haha naye nayi Mukonja abalambu wa mwana wa manager mwana wa muganda we naye abakazi lwaki temwewummuzaye mwagala ki bannange kasita okitegedde azaalaza mu kikeera abakazi